Ekijja kyajja kijja kankiyimbeko nga sinagenda osanga wali wanamunga. Ekijja kyajja kijja kankiboneko nga sinafaawo osanga wali wanamunga. Tiyabanga nnyinimu nga taziikibwa bbali mpitooka ziikibwa mu lujja we yeesiibira. Amalaalo okukatya kyabaviiramu abamu okuvaawo olujja olwali. Olwali olujja akyafunga ekijjo lw'ensisi nga nnyinimu omu yaziikibwa. Nakuno okwaka nnyinimu okuva kifuuka kijja abijweyo olwaziikibwa. Ekisinga obulungi ekijja tikisaana kutunda obuwanga bw'enjuwe kunaazibwa. Endole y'ekijja ekyo weebeerako sseba amateeka ekijja kino mwewakusalira. Olaba okubisuula ne bivaamu abamu okuguddalu ezindi katoolera. Endole y'ebijja ebole yeetuzeeko obeera ennyinimu olw'ekijja kimukasuka. Wabangawo n'endwadde ezituloolako era ennyinimu oziyitibweyo toolera. Z'ennono z'ebijja omuntu z'alina okwerinda omubiri ebulayo litobayo. Ekijja tteeka teriruukibwa kuba musango. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abbaaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade, ground floor, shop number 2. Abantu bangi nnyo balina essanyu balina eddembe naye lwaki ensengo bawuti. Bonyebonyeerezi n'ekiraga eyanyagibwamba n'obulamu bw'omuyezi. Twalina jjajjaffe eyatugamba nga tannagenda nti ensinzi bw'eno terinakisa. Abazzukulu twaddamu bule nga tuseka kati noonya kiyogera. Singa kyaliwo nandibadde sikyamujooga nakula waali n'amawulira. Kati mpita muzemu yambulako dda sikyamulumba yandingadde olwenda. Ebirowoozo ebingi bannange ebinta omwoyo lumonna noluka nedowooza. Kimbeera kinyonyi nsinga kati nange enduuka neweewalawo oli ebiro. Ekyenakwanzikira nnyo omubiri otontera omulonda akutte engubya n'amalaalo. Ate bwampita jangu eno tukwaza olubindi tulongoose ebijji byazima. Ekyo kindikonza mumweyo obuyambi oba waliwo wanawaka. Munansonyiwa saagaddemu ebbalinya bijja ndaba bingi nyera ebyazika. Amazima ageebazibu okugaatula naye ngagamba ebijja binzaaliddaka. Kyenjogerako nga n'abamu munakisinga byebijja byaffe bwe tuzijjukira. Ennono yabyo n'obulongolongo bwabigwibwa obutafibwako n'ebisambuka. Ebijja kyabuwangwa n'emisayize nno kyabikwata buli ggwanga libikozesa. Omuntu tamanzika ekitiibwa kyaziikwa ku kijja eyo obulazibu. Tulabye bangi nnyo abaluluma nga bali mu nsiko muzimu okubakubatumawaba. Mungi mu nzigi mu nsiko nfuna okuwira baza bakijja kwe bazikibwa. Bingi ku kijja nange ebyenza okwanja ate weebuuza obutalima kijja oli kuki. Bange balaba beefudde abalina eddembe kabaate kaabwe ebijja byazika. Obeemu kuwooza obutamanya nti butuyamba mpoza okubaziika watuufu. Abazzukulu beetuziisawo tekiba kijja abakulu bali eyo babuliisi. Omuntu tamanzika zzika wamu mpoza eyeetuze muzimu obutakatiibwa. Endolo ebijja ebole yeetuze nazaalawo abamu n'abakyala kibawola. Toliraanye mukamwana awamu n'essezaalawo ekyo tekiba kijja kubangazika. Omuzadde w'ekiko okumwebaza omussa mu kijja zaalete kumi n'abadde. Omukadde ng'oyo taziikibwa bbali yekka n'alongowa ekijja kyetagako.
osanga wali wanamunati ekijja kyajja kijja kankiboneko nga sinnafaawo osanga wali wanamunatiro tiyabanga nyinimu nga taziikibwa balimpita okaziikibwa mu lujja weyeesiibira amalaalo okukatya kyabaviiramu abamu okuvaawo olujja olwalo olwali olujja akyafuuka ekijja olw'ensisi abanyinimu omu yaziikibwa naguno okwakanyinimu okuva kifuuka kijja abijweyo olwaziikibwa ekisinga obulungi ekijja tikisaana kutunda obuwanga bw'enjuwe kugasibwa endole y'ekijja ekyo weebeerako seba amateeka ekijja kino mwewakusalira olaba okubisuula ne bivaamu abamu okugiddalu ensimbi katoolera endole y'ebijja ebole yeetuzeeko obeera ennyinimu olw'ekijja kikakasuka wabangawo n'endwadde ezituloolako era ennyinimu ozikibweyo toolera zennono z'ebijja omuntu z'alina okwerinda omubiri ekolayo litabalo ekijja tteeka teribuukibwa kuba musango mutalima bijja kyekibunyabunya obuganda bajjajja bataziikwa abanefuulira abamu beetunda nno nabo gawe baziguudo beemanyi ne beesimanyi beegattadda bali munsi wangunana lwakitebe lujiira mu mpiira ng'abataliiko bantu babwe wali abuuza obwadde bati ye yatunda banne tuziika tutawali abamwera nga banneeza baziize basiru olwofa amakulu amu netundagana ng'olutata ejjajja sekiro butaziibwa yatibwa abatemu basobola ng'ebugonzi tebaganda beebibaawukira nantwala ettaka kukijja nange ezazza musango mulidde eddembe ejjajja zaasiba ajjajja okuzikira eyo munziko balimbukamu tebanoonyereze tebatwale wamu ebubondo bonna kati nze naagana lwange noonya nanju nafuna emirembe manyi nze nakuba omwena ayitambula okukaala baliza kiwa bindi bana beereka mu lugendo n'obutalaba ali ekutesiba baliwo nandukwatako olubawo n'obupita bugonzi amala akubulwa atende okwefuna enkulu eddala abeewubaluye zenyirinya monyendo otegekeikyawo kutuula nyebutakwa yazikibwawo nyumba olutatadde amunda gakakubonya kutuukayo niweze kati nze ndagana lwange nonyinayinamunenire simanyi nze nakuba mwenayita mukwala tugatte bujjambo bwaffe omwami ono tumukubire ku bugalo bw'amaanyi ekyamazima kanjogereko obugambo bubiri butini nnyo lw'omwami ono ekituufu nze ndabye abayimbi nga bangi nga bakoze lyaso ne bakola buli kimu naye ono ye mwami akubye ekintu kye nga bwe kiri ku alubaamu era ekisaawe ky'omuziki kigenze kyonooneka olw'okuba ffe ennaku zino abayimba tetusooka kuyiga bintu bino kakati ono masita ye tejja mmusangukamu ate nnono n'engeri gy'okuumyemu bode naye ono omwami ye yakubiranga Hamani basudde era baayeyanga bonna basudde n'akita ye n'asigala nga waali ate tafuuka ono najja mu Kampala mu mwaka gwa 2000 mwogu ng'afaanana bw'ati era nakati bw'ali towakana ssebo nze nkulaba teweeraba Ama's Closet ffe tukyasinze okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops
skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds, Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lyerya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library, science kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya M 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan